Otunga ngatto. Ennyabo. Gwe mulimu gwokola. Ennyabo. Gyebaleko. Ennyabo. Webale kukola. Ennyabo. Okimanyi nti nno banno abalinako obulimu abalina obulemu mu ngeri nga gy'olimu bali eyo ku makubo basabiriza. Naye munnaye gwe n'osalawo okukola. Allah yampa n'enjiga akalimu kano era ke kannimirizaawo kenkozesa buli olukeera enkya nga nteekawo ngatto zange nga ntunga. Ng'otunga engatto ku kyalo. Abantu bakuwagira bakasitoma bajja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bajja naye wadde ndi eno bbalibbali batuuka era ndowooza oziraba n'eri munda yonna oziraba. Kati akagatto kamu nga kanene akange we kati okateekamu wuzi ng'oyikayika tebakuggyako omusaayi bakebere oba kiki ekikuluma. Kati ne bansindika ebbombo. Tetwagenda ebbombo naye ebbombo ne bagamba katukufunira emmotoka ne bafuna ambulensi yawo netutwala Mulago obutereevu nga luli edda nti abazungu baali bakyalimu nga bebakola banekebejja bagenda okola ne bagamba omwana wo pooliyo amukoze eki amukutte. Baali tebakugema pooliyo oba baali bakugema ne batamalayo ddoozi ndowooza. Eti pooliyo ng'akoze ki ng'akutte ebyaddala kasi byakuzannya ne bagezaako nnyo. Ensingo yali teteebweta ne bagikolako netandika okukola ali situula netuula amagulu ko ne bagalwanyisa ne gakola ki ne gagaana. Kati ne kibeerawo bakutwala mu kifaananyi biki byonna ne bagamba nti omugongo gubadde ki mugongo amagumba geweta pooliyo agamenya mu ddakiika nno kuba nakeera ndi mulamu omusujja gwo gwajja ku sipiidi egunkwatirawo egumpeterawo ate era bantwala kuba Mulago natuukirawo kwolwo olunaku ne bankolako nga bwe basobola nebyagaana. Kati wano mu kuddayo awaka obeera ne maama wo kugenda okusoma waddayo n'osoma? Ani nze? Towa ssente nga mmeka? Ani nze? Kapito. Kapito kubanga bingi. Kale bw'ogatagatamu awo ssente zibanga mmeka? Twalonga 5. Gasobola okusitula n'osituka n'oshayininga n'oshanana gayinza okunzikyayo ne gakuza engulu kubangula kapeti ngula buli kimu ngula ewuzi ngula ebitonde byewuzi kale buli ekyetaagisa akabaawo n'oteekawo n'onyiriza awantu. Sole zino ogenda tibazitunda kuba oli mulimu kati abaleeta engatto nga sole eno ekadde yetaaga kujjako oteekeko empya kati ogenda n'ozisuubula n'oteekaawo ezibeera n'oteekaawo. Kirungi webale kupakasana kukola kale muna kati osiiba nsiiba era kati mbadde njagala kutandika kutegeka ifutaali mbeewo kubuukyaawo mangu mbeewo ne kamera k'okusiibulikakirako okuleta nfumbeewo ne kamera k'okusiibulikakirako. kati kamera okafumba otya? Kamera ngira nkabo nkakola nga bwe ntudde wano era neekuma akasigiri kange n'enfumba ne kajja nzijjako naye akasigiri tokalamu nkalaba akasigiri kati wamala n'ofuna yakukuuma. Ani nze? Omwana omuwala omwagalwa kati sirina. Kati toyina wali agadde okubeerayo n'omwagalwa? Ennyabo. Munoonya omwagalwa? Munoonya nkaba kufuna obuyambi buli alina ekisa kyonna enkwatira ekisa abeeko kampunira mpeereko nange nsobole okubeerako n'eddembe. Obeerawo bingi bikunyigiriza naye nga tosobola kukola ki
kubyogera naye oba ofunye omukisa osaba obuyambi n'abakuyamba nange kati nsaba ki. Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Media yenze Hadija Kigozi nga bwe nabanyumirizako olunaku lwaleero tusiibyeko wano e Luweero nga tuzze okulaba ku batuuze mu Swaumu muno mu nnaku ezisembayo 10 mu mwezi. Olunaku lwaleero ndi ne omwami Jamil ono Serule mwami musiraamu ate nga azze wano okubeera nga abakoowoola mwenna muddukidde mu kisiibo kino mwenna abasiraamu n'abatali basiraamu naye okusingira ddala ekyokusiibulukuka buzibu gyali n'ensonga endala ze tugenda okuba nga tutunulamu tusaba mutuviireyo olunaku olwaleero. Njagala okubeebaza bannange nti mwebale kutulaba, mwebale kutwagala, mwebale kusubscribinga aba Platinum Wellness Spa webali nnyo okuba nti batuteekamu omusayisho ekunyumire. Bannaffe abanakyo Hub bakola amajaani gasala ku size gwe n'omuntu omunene osobola okubeeyunira ne bagakuwaako n'ogakussaako nosobola okusala ku size. Jamiru, salamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tuli munaye muli muti boza kubakulaba babali muje baleke muli bulungi balungi kyebale sesibo somwe batambulira bulungi sawumi tebatambulira bubi. Amiina. Otunga ngato enyawo gwe mulimu gwokola enyawo gyebaleko enyawo webale kukola kale enyawo okimanyi nti no banno abalinako obulimu abalina obulemu mu ngeri nga gy'olimu bali eyo ku makubo basabiriza naye munaye gwe n'osalawo okukola Allah yampa nenjiga akalimu kano era kekanimirizaawo kenkozesa buli olukeera enkya nga nteekawo ngatto zange nga ntunga ng'otunga engatto ku kyalo abantu bakuwagira bakasitoma bajja alhamdulillah bajja naye wadde ndi eno bbalibbali batuuka era ndowooza oziraba n'eri munda yonna oziraba. Kati akagatto kamu nga kanyene akange weekati okateekamu wuzi okateeramu ssente nga mmeka? Akakamu n'okeetoolooza luba 10. Luba 10. Kati olunaku okola ssente nga mmeka Jamiru? Kisinziira zemba nfunye zobeera ofunye. Ekinene ennyo oyinza okuyingiza ssente nga mmeka ku lunaku olulungi nga Allah yalukuguliddewo? Lunaku olulungi nga Allah yalinziguliddewo nga Allah alukugulidde nga aluguddewo bulungi wali osinza okufuna nali nsinza okufuna kumukitundu kati wano wooli opangisaawo ennyama opangisa ssente Mitwalo 5 naye nga zivaayo zikola Jamil kutetenkanya kuba buli nnaku bufunze ngezaako okuterekayo 1500 epi niraba nti nfuna ki ez'omwezi. Kati olina emyaka ng'emeka? Nze nina emyaka 49. Allah nga yakukuuma. Okay. Kati gwe wazaalibwa oliko obulemu? Nali mulamu ddala. Wali mulamu? Ng'otambula bulungi? Bulungi nnyo. Wabaaki? Nange saamanya wabula kyajja buzzi lunaku olwo. Baabali abantu balenzi? Twali twakeera nkya tusanya ne bannange tuge empankanga bw'ozimanyi ez'edda zino ez'eggaali nateekamu obuti nga tuvuga kati olwo olunaku ne bajja babika jjajja wange azaala kitange naafa ne bajja batubikira kati maama n'agamba tugende gye bafiiriddwa ne tugenda ssaawa 6 ne tuba nga tukoze eki tugenze kati tuba tuli eyo nga bw'olaba omwana bwe yeebakamu emisana ssaawa nga 8-9 awo ne bantwala ne neebakamu
kati okuva esaawa 10 wanaga mwana wange ata kaluddemu nnyo kwe kujja nze okusa esaawa 10 n'emu anze okusa gena okunzijja yampunumya ebweru kaya sooka ojja eno anfulumya ebweru abadde ayogera nnyo nga ayogerera mu kamera yaffe kati nkuwulira bulungi kati kunfulumya ebweru ansimba ebweru gabona osimba omwana agenda kuke ng'oluddemu mu buliri nga nkyasimba wa ng'otose ng'amagulu gamulemeka bumenyesi mwana agamba bano mwana wange abadde mwana nga mumusitamya takola ki tasimba wansi ng'olina emyaka emeka nalina emyaka 7 wakati w'omukaaga kitundu n'omusanvu kyabijjukira bulungi kuba nali ntegeerera ddala kati twali mulumbe nga jjajja afudde n'ayita bataata bagenda okujja ne bagamba mwana tayimirira aza atambula nga bagenda okusitamya nga banaazeeko nga boolaba musujja biki ddagala banoonyeza ebirowooza birombo banaazizaako awo nga amaanyi tegadda paka awo bagamba kwata eggaali kwata omwana ne bantwala mu ddwaliro ewaluleeta awo mwali muli ku kyalo ki twali ku kyalo Kiyanda Kabulannaka omuluka Kiyanda naye ngaakaalo kennyini ke bayita ka village Kabulannaka kati ne tugenda ewaluleeta tuuka mu ddwaliro ne bagamba uno tetujja musobola abasawo nga bagamba nti obadde kibwaki tebajja kusobola ate njiikayiika nzenna ng'oyiikayiika tebakujjako omusaayi bakebere oba kiki ekikuluma kati ne bansindika ebbombo tetwagenda ebbombo naye ebbombo ne bagamba katukufunira emmotoka ne bafuna ambulensi awo netutwala Mulago obutereevu tuukamu nga luli edda nti abazungu baali bakyalimu nga bebakola bannekebejja bagenda okola ne bagamba omwana wo pooliyo amukoze ki amukutte baali tebakugema pooliyo oba baali bakugema ne batamalayo ddoozi ndowooza eti pooliyo ng'akoze ki nga nkutte ebyaddala kasi byakuzannya ne bagezaako nnyo maama ne bamugamba omwana wo pooliyo akoze ki amukutte bagezaako balabe wanje ekiwuka kyembadde kati munnange ne bajjanjaba ne bagezaako nga bwe basobola bankolako nno taata we yalinamu kasente taata sente tezaaliwo nnyo naye bagezaako ne bakola ate nga naguli omulembe tegusaba nnyo sente kuba gyali giri emirembe era kusinga nga bakolera gavumenti yetukolako nebakebejja ne batutwala mu byuma buli kimu kyonna nga poli yakoze eki ankutte era okuva olwo nga teyanta n'okutuusa kati nitwalwawo nnyo kuba namala emyaka nga egyawera nga 7 era nga tugenda mu ddwaliro batusiibula ne tuddayo batusiibula nga byokuyiika bibyeddewo nga wotambula bulungi sitambula olwo ng'otuula butuuzi ne balwanyisa ne bampa emiggo ne balwanyisa nekigaana kyagaana kati obulamu bwongo okula waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu obulamu bwongo okula bubadde butya obulamu bwange bwali ne maama taata ngaaliwa taata teyali ngawo naye ng'ajja nakulabako ajja taata yalina amaka 2 bwe wafuna obulwadde obwa pooliyo teyabalekerera yasigala jja yajjanga n'agenda n'agamba omwana waffe eddala yalemalira ddala nga kyokkola tewali bandabirira
afaanana taatawo olabika tokuba kafaananyi ka taatawo kati kali kakube munnange ne bankolako paka bantwala bwe batyo nga bagenda bankuza mpola mpola nga bandabira ne tugira ne tuddayo ne tugenda emulago ne bampa emiggo ne gigaana ne basigalira kunkolako bukozi kati nsingo yayiteetebwetta ne bagikolako netandika okukola ali situula nentuula amagulu ko ne bagalwanyisa ne gakolaki ne gagaana kati nekibeerawo bakutwala mu kifaananyi biki ebyo byonna ne bagamba nti omugongo gubadde ki mugongo amagumba geweta poli yagamenya embeera mu ddakiika nno kuba nakeera ndi mulamu nebukyo omusujja gwo gwajja ku sipiidi egunkwatirawo egumpeterawo ate era bantwala kuba mulago natuukirawo kwola olunaku ne bankolako nga bwe basobola nebyagaana. Kati wano mukuddayo awaka obeera ne maama wo kugenda okusoma waddayo n'osoma? Ani nze? Oba maama yagamba nti sijja kwona amasomero gaali wala era twalirizaako n'ensoma ku masomero agaali okumpimpi ebibiina bwe byaggwawo nenkomaawo nenkoma mu kyomukaaga. Kati oluzungu lw'ekyomukaaga okyalujjukira? Oluzungu lw'ekyomukaaga kitono. Ne weŋŋamba nti how are you high? Mbutegeero. Onziramu nti ki? I am fine, how are you? That's great. Wow. Okay. Hello, Jamil. Muzeeyi. Onsanyusizaamuko ekisoko oli mukakkamu nnyo oyogera n'eddoboozi ekkakkamu erisinga okubeera eddungi. Nze nkimanyi nti Katonda akulaba era akwagala, ensonga lwaki nzize wano. Era ndaba era okusinziira nga byampadde obulamu nampowa amagezi nenjiga omulimu guno nengukola era kati gumpeereza kuba nali simanyi sisomye ate sirina magulu kati nakozesa nasala magezi ki okufunamu ennusu kati nembeera wano naye wabula kyensaba omulimu gwange gukyali munafu nnyo inshallah. Kati oyagala kweraba wano omulimu guno? Ani nze? Oyagala kukyongeramu otunda engatto? Beeringa bwe ndaba abasuubuzi b'engatto kati bwe mba nzisuubudde nga nze nzirina ziri mu dduuka lyange ng'ate ntaddeko n'okutunga ndaba kiba kinkolera. Kati olaba nagwo gwennyini guno gukyabulamu kapito yaagwo. Ebikola sirina. Ebikola tolina? Empiso ziraba za kuyiiya soole zino sirina. Kandaba empisa eriwa? Yeno yetunga kati nga wagisiba bwoti? Anti ereme kumbabiriza. Ereme kukulumisa ngalo. Kati etunga esingako wano erina kubeera etya? Waliwo ziri ze bakola nga nnungi. Nga nnungi? Ziweweera. Nga ziweweera. Kati nga si yakuyiiya ng'eno. Nga si yakuyiiya nnyo. Kati eno yegwe wagisibako rabba? Bino nze nabisibako. Ate munaye kano kapya ate kalungi kokoze. Kakola kati olaba kati waliwo na bino ebyamba bibeerawo nga bikola. Kati empiso ya ssente nga mmeka? Mpiso kati egula 1500. Ya 1500. Kati oyagala empiso nga mmeka? Ani nze? Njagala empiso kubanga waliyo ennene waliwo empanvu esingako wano etunga engatto kati nga zino kuba waliwo gy'osonsekamu ng'eri eno kati olina okubeera n'empiso nga mpanvu etuuka eno neeroba mangu ewuzi kati ate ne waabaayo obugatto oba olubwebwereyo bulina empiso entono. Then nakaneena akasala kabanga kano. Akasala kano kasala bakaseera bakatunda 5,000 bakakaaga.
gyebuli eyo mu maduuka kati n'oteekako n'ejjinja ery'okuwagalirako liba lya ssente emabega ejjinja nakoma kuliwera nga liri mu kanaana ejjinja lino ezzungu eriwagala obulungi erya bbulaaka manyi ndijjukira kati n'ensawo zino abantu ze baweeka nazo omanyi okuzitunga zonna nzitunga era nawaliwo ziriko lwakuba endala ezo nzitungira abantu we bajja okutunga engatto wano eno tebakulyaza amanya ne bakukubirayo akasenteko gye bali bangi bakukubirayo bakakuba balangire wano ku HK Media bagaye baleete sente zo z'obabanja naye muleete sente zange zembama buli amanyi nti nkola ki mubanjayo kasente kange kenatungira engatto akaleete bajja ne bakulekera wano engatto ne batazikima weziri kikutiya kiki tozirengera eri mu nju ezo zonna ngatto z'abantu sikyula nebazivaako kati eno eggaali ani agivuga aye eggaali si yange ya munnange muno muno musulamu bameka tusulamu basatu musasula basatu nalabye ng'emitwalo 5 waliwo munnange n'omwana wange omwana we olina omwana wazaalayo bebi n'abaana bana mashaallah abaana bali luddawa abaana abalala bali ne mama waabwe ali luddawa anti mama waabwe somo kati omulimu gwakola mulungi yongera okole omulimu omulala sikulinako buzibu ku nsonga eyo bamaama baabwe soomu si babiri buli mwana ne maama we kale bawera mashallah olabye Allah akuwadde n'abaana oli musajja mugaga butuufu abakyala bano bali luddawa abakyala buli omu ali bubwe basaasaana bano abakyala wabafuna ddi ng'okyali muvubukawo ng'okyapepeya otinga nkyapepeya waliyo n'omutototo gwe ninayo omutototo alina emyaka emeka n'emyaka nga 7 bannange Jamil ekintu kyakikwasiza ddala n'amaanyi era akwagadde nnyo kati abalala gye bali ne mama bali ne maama waabwe omu ali ne mama we ng'abalala omu ndi naye omu oli naye wagenda ku ssomero ng'akomawo wano yakulabirira andabiri kuba mugamba mukulu yakoze ali emyaka nga 14 n'ekitundu akyali muto naye kale abeerawo n'akukuuma mpolampola taata n'omwana ankimira amazzi bwatyo n'okumutumako nemugala leeta ki kati ani akulinnyisa akagaali nze neerinyisa weerinyisa ogenda kunninnyiramu ndabe olwo ng'oweevuga ogenda eri mu tawuni ebombo kalule sibo emini ekalule oluusi nfunako oluusi mukuba bansindikako abone gawera bwomanyi abantu babeera n'ebisa naye akusanga alaga nkusukumeko nti nakusukumako ogendera kati ddwe luno olugoye lwobeera wetaddeko lubeera lwaki luno egamba engatto zino ziraba mulimu zino si bonna nti baleeta engatto nnyonjo obeerawo abalina enkyafu kati olina okuteekako olina okwetagayo n'akatawulo akapya n'oteekawo owulidde kati oyinza okubeera n'obutabulo nga bubiri ebigoye bino kirala lwakuba tekiriiwo waliwo ekikola ku ngatto nga zino ezigugala newabaawo oli aleeta nga engatto yennyonjo olina okuteekawo ekigoye ekikola ki nga kitukula kiyonjo n'otungirako kati maama wona omwana gwe yakulekera ow'emyaka 7 oyo ow'omwaka 7 alina ennyina kati olina wa 14 asoma amwana yagaana okusoma lwaki nga tewali ssente alagale yali ampanga bwe sente emufuna naye munaye n'agamba mbu ye tabitegeera abikooye kati akola ki essaawa eno omwana akola bw'abasanze nga buki ofaayo okumanya by'abaakoze
Batera okumutwala n'azimba n'aweereza nakolebwa poota n'akolebwa poota kati oluusi akomawoko n'akasente bamusasula abamu kati oluusi n'akimala ne ku mazzi awo ababadde baagala kubakimira ku mazzi omusajja mukozi omwana omusizi ekyokukola ekyo kirungi nnyo oluusi kale naye waliyo okwokya buno omucomo olinaga jangu njokyereko mucomo namutwala namwokyerako ku mucomo kati webito webiri era nga kati taliiwo kati mama we yakyaliyo abeera wa abeera muno era aliko waali gyakolera kati ennyumba eno kikola otya okupangisa eno ennyumba mposa ogambye muli bana tuli basatu kati mwebakako oba obuliri mweno buli omu alina obubu tutuuka ekiro netwalawo nemubusa wansi emisana emisana netubupanga bizibu ki byosisinkana gwe ng'omutwaliko obulemu ku mirimu gyo mu mbeera ya bulijjo obuzibu bwensanga mbeera ekusinga yakasente kuba buli mulimu gutambula nakyo oyinza okubaamu gw'oyagala okukolera nga gwetaaga kasente kati weetaagamu kapito wa sente nga mmeka aninze kapito kubanga bingi kale bw'ogatagatamu awo sente zibanga mmeka $5 gasobola okusitula n'osituka n'oshayininga n'oshanana gayinza okunzikyayo ne gakuza engulu kubangula kapeti ngula buli kimu ngula ewuzi ngula ebitonde byewuzi kale buli ekyetaagisa sole zino ogenda tibazitunda kuba oli mulimu kati abaleeta engatto nga sole eno ekadde yetaaga kujjako otekeko empya kati ogenda n'ozisuubula n'oteekaawo ezibeera n'oteekaawo kirungi webale kupakasana kukola kale muna kati osiiba anyabo nsiiba osiiba era kati mbadde njagala kutandika kutegeka futa mbeewo kubuukyawo mangu mbeewo ne kamera kwokusiibulikakirako okuleta nfumbeewo ne kamera kwokusiibulikakirako kati kamera okafumba otya kamere ngira nkakola nga bwe ntudde wano era neekuma akasigiri kange nenfumba nekajja nzijjako nendi akasigiri tokalaba nkalaba akasigiri kati wamala n'ofuna yakukuuma aninze omwana omuwala omwagalwa kati sirina kati toyina wali agadde okubeerayo n'omwagalwa ennyabo munoonya omwagalwa omunoonya ng'okyali bubi wakakati omukazi alina okukwagala okuviira ddala ku mbeerayo ne mujja nga mwetereeza kati ssente wonaazifuna omuyaaye najja n'azirya era tubeekengera ddala abayaaye omuyaaye bwonaazifuna najja n'azirya kyetaagira ddala ng'oli asazeewo kujja kufumba n'omwanya nti okkiriza kyebali munaye abasalawo nti oyo gwobeera olina okunoonya gwobeera olina okunoonya lwaki sikyo bwekiri kuba kyetaaga n'osooka weetegereza nolaba nti ono alabika si muyaaye kati onaamwetegereza otya kusinziira ku bikolwa bye waliwo okukola nti ono ye buli lwamu ayagala ssente ga omuntu kale bw'oba obadde naye n'omuyiga n'omutegeera kugamba oba omusoma nga naye akusoma n'ayiga embeera zono nja kubuuza ekibuzo naye olwedde wampangudde dda kasita wagambye nti nno olina abaana banaweddu kitegeeza onsaza kalaso kabiriiti kyobadde obuuza kale kojja
ninayo waliwo naali mu sini yattu mwana kati awo wonna byonna byomutwe kuba ninayo okunoonya kasente. Bamama b'abaana bakusaba fiizi. Bansaba si bo bokka bwe bajja okumukolako nga nange wena era bagamba noonyayo konoonyiza nennoonyayo. Okoye oyagala kukyukamu. Naninze njira nempumulamukko katono. Badde manyi oludda lweno olukooyo oyagala kukyusamu. Nti atunabakko. Kati ani akuwoleza? Nze neeyoleza nfuna sabuni yakola yanjusa amazzi omwana aleeta n'oyo omunnanga omulala gwe tubeera naye n'aleeta amazzi. Bwekiba nga kyetaagisiza mba nfunyeyo ebitaano empompa kasi nandeetera amazzi. Ankuwa ebitukali ne tugenda nga tukwatagana bwe tutyo mpolampola. Kati baganda bo gwe gye bali maama we yaddamu n'azaalayoko ku baana abalala mu kika kyo. Baganda bo bali tebali wano kati bali luddawa? Bali mukyala, abalala bali mukyala. Naye bajja ne bakulabako? Bajja. Baŋŋambye nti ku kyalo kuno oyinako ennyumba gy'ozimba ekoma eri mu bbanga nnene nzi. Si nnene nnyo naye nga gyeri. Ng'egyeri? Ekomawa? Mbu ennyumba yakulemerera? Yannemerera. Yakulemerera? Ya bisenge 4. Bannange nga wali ogizimbye. Kati yakomawa? Yanguli ekomye ku oloplate. Saategeddeyo. Yali ekomye ku oloplate kati ebiseera ebyo ne tuyiyayiya yabaawo ne munnanga nnyambako. Ne tugisalako ne tusooka tumaliriza buno bulumu obubiri obw'omu maaso. Kati ku lwaki tosulamu eyo ennyumba ne weewonya okugira rent? Anti tubadde tetunnabagimaliriza bulungi. Mu bulamu ki? Mu bulamu ki? Mu bulamu plasta. Naye kati bw'onaddeyo mu eyo ennyumba bakasitoma banaasigala bakyajja abenga oba ojja kuba olina kugenda kubanga eri mu kyalo munda. Eri waggulu eri osala kolansi noddeyo. Kati olwaleero ekindeese tekibadde kya nnyumba naye omulundi omulala inshallah okusinziira ku bantu bwe banaabeera barespondize ku mboozi yo ku HK Media nja kugendayo njirambule. Kati ndabe ng'okyusa ku bulamu naye kati olwaleero njagadde weeyambiseeko ku mukutu gwange ofunireko obuyambi kansala we yansindise wano okusinziira ku mbeera gy'oyitamu. Abantu bakuwulirize bakuviireyo mu kisibo baabali bakande. Nsaba kufuna obuyambi buli alina ekisa kyonna ankwatira ekisa abeeko kampunira mpeereko nange nsobole okubeerako n'eddembe. Obeerawo bingi bikunyigiriza naye nga tosobola kulaki kubyogera naye oba ofunye omukisa osaba obuyambi n'abakuyamba nange kati nsaba ki buyambi kunkolerawo ku buyambi bonna bwe baba basobodde bannyambeko. Bajja kuba bakuyamba nze mmanyi abaawano basobola okuyamba. So abantu b'oku kyalo bakuyisa batya? B'okukyalo sirina kye mbagamba. Bakuyisa bulungi? Babadde tebankusaba era n'emirimu gino be bagindeetera ne bagimpa. Waba waliyo omuntu ayagala okuyamba oba kusasulira ku renti oba kumalira nnyumba yo ofune w'obeera oba kufunirayo kwongerera mu bizinesi nga bw'ogambye asobola okuba nga nnoonyaako ate n'embeera nga nange neeyongera okunoonyaako tukwasaganye ensonga zo tubeere nga tuzimaliriza. Naye ng'okusinziira mu kyendabyo oli musajja mulungi nnyo oli mukakkamu. Era ate munaazi alibadde mukakamu omutwalidde ebiseera ne mujja ne mundabako ne mukunnoonya mukisa gw'amaanyi era nammwe mututte obuvunaanyizibwa kuba sinze nabayise ne mulowooza ne mubeera eyo gye muli. Nabadde eyo ne mbuuza kansala ne mugamba naŋŋamba ninawo Jamil wali wansi ate asiiba.
yenze ndi kungato zino naye emba nyambiddwa nenyongeramu ku maanyi mulimu gunzindwa okutambula okusingako wano era ze ndiko nzikakala bwe ekyo kirungi amen kankusabire kale munnange kale kati ngenda kuba nkuleka obudde bubuno busemberedde okubanga buziba nkuleka otegeke futaali insha allah wenaaba nfunye obudde nenkomawo keeno nja kubeera nkunoonyaako amen katusabe insha allah allah akkirize kati kana akagaali go wakekolera aha kagaali ako bakampa bubi akakukolera Bambi ekyo kirungi abagaba obugaali nafuna era nsetinga nakusetinga ne bakuwa akagaali ko akagaali ako Bambi ate akagaali ko kagumu nkalaba nti kyenvudde nkugamba bakakukolera bukolezi kamaze ebbanga okay kale banaye ebyokubuuza nina bingi naye kankwerekereze bannange abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi ndi n'omukulu Jamil olunaku olwaleero tuli Luweero Kalule nziza okumukyalirako musajja mukozi nga bw'omulaba ate musajja w'abantu kwegamba musajja mulungi nnyo gwe wenna alinayo kyosobodde okubeera nti osobola okukyusa ku bulamu bwe ojja kubeera weekoze eki weesigidde ensigo ku nsi Mukama Katonda ajja kukusasula mu ggulu gwe wenna atasobodde kumufuna so okunoonyako ku namba yange y'essimu lw'embeera nzija nsobola omukolerayo ka shopping naye nkamuleetera ne tumuteekako akaseko ku matama olinayo bw'oyagala okutumira nina benjagala okutumira nganse tolinayo mikwano batumireko batumire bakulaba nze manyi bakulaba bandaba okusookera ddala ntumira kansala wange oyo omulungi abanoonyeza nusula nakyanzi n'abandeetera kuba munani ndabidde mbadde simanyi era kyamukisa mulungi yandaba muntuuseeko bamwe baganda bange abalala bonna sina gwenja kusosolamu nebuli omu mutumidde ab'emikwano abanjagala ennyo bayitirivu bannange mbagaliza eddembe omwami ono omwami musanyufu nnyo nga gyenkomeza bannange mumuviireyo gwe wenaasobodde gwe wena alina omutima omulungi njagadde olwaleero nkozeseko ku platform yange mbeere nga mbeerako n'engeri gye muyamba kundozula abantu ku kyalo bamwagala olumulaba neno buli omwamu bamukubira kabaayi bamubuuzaako kale bannaye mutukirize tubasiibule yenze HK Media Hadija Kigozi mweraba